Jeno Muhoozi kaine rugaba ono nga ye mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni akakasiza okukwatibwa kw'omuvubuka eyabadde avuddeyo nga yeesomye okulaba nga atuuse obulabe ku taata we oba President w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni nga si kumutuusaako bulabe bwokka bwokka wabula ng'ayagala okuba nga amusiguukulula mu ntebe nga tagozesezza mateeka matuufu agayina okuyitibwamu wabula yabadde agamba nti nno akutte ekiso. Era omuvubuka ono yabadde mukambwe ennyo nga talina kiso kyokka wabula ng'alina ebintu eby'enjawulo byabadde ateeseteese okulaba nga alumbagana n'okulaba nti nno pulezidenti w'eggwanga amujja mu ntebe. Katugenda kusooka tutambule nga tulaba ka vidiyo kano nga nkunnyonnyola kimu ku kimu nkomewo. Hi everybody there. My name is Esau from Kanungu district, Chitown Council, Nyakatunguru Parish, Kamtungu village. I want to inform Ugandans the time for change has come. Nga wowulidde awo omwana mulenzi yatandise kubanga yeewerera mukulembeze wa ggwanga ng'amugamba nti ekiseera eky'enkyukakyuka kikyuse oba kituuse oba ayagala oba tayagala. Whether you want it or not, time for change has come. Believe it or not, but wait. Just stay informed. So that's why I have recorded this video to let everybody there know the time for change has come. Mulenzi ono yabadde amanyiddwa nga mwami Esau yatandise okuba nga atiisatiisa omukulembeze w'eggwanga n'amugamba nti njagala okutegeeza nti ssebo gwayimiridde wakati mu kkubo lyange era mu ssaawa 48 okuva kati. Mwana mulenzi yabadde ayogera mu budde bwe yalikodingiddemu vidiyo eno nti mu ssaawa 48 okuva mu budde obwo yabadde wakuba nga akwata. And Museveni, I want to inform you also, because you are the only, you are the first person who is standing in my way. I'm starting my journey. The journey is very long, but Uganda is the starting point of my journey. And I want to inform you that any time from now, within 48 hours, I'm starting my journey. Kati nga mwana mulenzi ono agamba nti is starting the journey oba nti atandika olugendo lwe yagambye nti ayagala kubanga ekkubo alirongoosa lyonna lyonna era n'agamba pulezidenti w'eggwanga nti waddembe okusigala mu kkubo oba aveeyo kubanga ye ajja ekiseera kyonna. Mwana mulenzi ono yatandise okwongera okutiisatiisa ng'agamba nti ye si munnabyabufuzi wabula buli ali mu kkubo lye aveeyo. Because I want to clear the way. I want to clear the way. So it's up to you to remain standing in my way, or you clear the way before I reach. I don't hate you, I don't like you, because I'm not a politician. And I don't like politics. I'm a different person, not a politician. All politicians, you must be aware that the one who is coming is not a politician. Wakati nga mwana mulenzi akakasiza nti si munnabyabufuzi yatandise okugamba nti buli munnabyabufuzi yeeteeketeeke era n'agamba nti munnabyabufuzi omukulu mu ggwanga lino ye pulezidenti w'eggwanga wabula bakira mwana mulenzi ono ayogera bino byonna mu kutiisatiisa okw'enjawulo era obwedda alina ekiso kyakwatako wano ebbali mu kiwato okukakana ng'akisokoddeyo bwe yayogedde ku linnya ly'omukulembeze w'eggwanga n'akijjayo bw'ati. So you politicians stay alert, mostly Museveni, because you are the one in power. Stay alert and informed, because
anytime from now, I'm starting my journey. Awakati nga mwana mulenzi ono Ekiso akikutte akiwanise mu bbanga yatandise okulamiriza n'ogamba nti ensi ebadde terabangako muntu alinga ye era n'agamba buli omu waali weeteeketeeke olw'ensonga nti ekijja mu Uganda kigenda kuba kika era nga kikambwe nnyo. Kino nno yabadde akitusuubiriza mu ssaawa 48 okuva we yalikodingidde akatambi olwo ng'ataddemu omukulembeze w'eggwanga bannabyabufuzi wabula ate era ne bannayuganda bonna ng'abagamba nti mweteeketeeke ekijja kigenda kuba kikambwe nnyo. The world has never seen, is going to see what it has never seen. Okay? You stay informed, prepare yourselves on side of Ugandans. You should prepare yourselves. Prepare yourselves because something different is on the way, because I am soon starting my journey. On the side of Museveni, it's up to him. It's up to you, Museveni. But for me, I'm coming. Kiso mwana mulenzi n'akizaayo mu nsawo ye. Bakira bino byonna mwana mulenzi ono abikola nga Jeno Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga lino alaba si ye yekka n'ab'ebya security bonna mu ggwanga obwedde amaaso bagatunuzza nkaliriza ku katambi kano mwana mulenzi ono bwe yamaze okubanga akafulumya. Ojja kujjukira nti yabadde awadde essaawa 48 zokka. Mwana mulenzi ono yagambye nti mu ssaawa 48 ekyabadde kigenda okubanga kituuka mu ggwanga nnyaffe Uganda kyabadde kizibu nnyo era nga yabadde akutte Ekiso ng'alaga nti wandibaawo embeera y'okusanjaga, embeera y'okutta ate n'okulaba nti obukulembeze bw'eggwanga lino bukyuka mu musaayi omungi n'okulwana okw'ekika ekyawaggulu. Wabula ebbanga libadde tezinnaba kubanga ziwera essaawa 48. Mwana mulenzi Esau eyagambye nti awadde president w'eggwanga essaawa 48 ne bannayuganda ng'abasajja bamugombyemu dda obwala era nga bali naye. Bati oluvannyuma lw'okubanga gaayo ono Esau akwatibwa, Jeno Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga lino oba akulembera amagye g'eggwanga lino ate nga ye mutabani wa president w'eggwanga mukadde ke kamu avuddeyo n'akola embeera y'okukakasa nti mwana mulenzi ono yakwatiddwa ate era mukadde ke kamu n'ateekako obubaka obukangaza oba obulaga amaanyi. Agambye bw'ati, captured in 12 hours. Well done to all security agencies. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola tweet ebadde egamba nti tumukutte mu ssaawa 12 zokka. Ojja kujjukira nti gayi yabadde abawadde essaawa 48 okulagako Uganda ki ekyamutondesa ono gayi, kuba yagambye nti Uganda egenda kulaba ekintu kyebadde terabangako era mu ssaawa 48 mweteeketeeke mwenna ekijja kyokya. Kati Jeno Muhoozi oluvannyuma lw'okubanga gayi ono akwatibwa, Jeno Muhoozi avuddeyo n'agamba nti tumukutte mu ssaawa 12 zokka era ne yeebaza ab'ebyokwerinda bonna bonna. Ekimanyiddwa nti nno oba ekifuniddwa mu nkubo nti amagye si ge gokka agenyigidde mu kubanga gayi ono akwatibwa, wabula ne poliisi n'ebitongole eby'ebyokwerinda eby'enjawulo mu ggwanga lino. Jeno Muhoozi mukadde ke kamu bw'amaliriza akoze tweet endala ebadde ekangazza era n'okwongera okubanga balaga amaanyi n'okwongera ekitiibwa eri security y'eggwanga. Awandiise bw'ati, lubadde lulimi Luswayiri, agambye nti fanya fujjo owone. Obubaka ng'abukwata okubuweereza mwana mulenzi ono eyabadde agambye nti pulezidenti w'eggwanga amusegulire ye ayagala kubanga ayingirawo ate ng'ebintu si bya kalulu si byaki. Mwana mulenzi yabadde akutte Ekiso bw'ati
ekitemagana okuzaama ekyabadde kiraga nti Ekiso kino mwana mulenzi yasoose kubanga akiwagalako. Kale atugende mu details eza byonna nga we byatandise n'okubeera nti bituuse we bituuse. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Esau era nga lyerinnya lye yawaddeyo mu butambi bwe ya recordinze. Ab'ebyokwerinda ab'enjawulo balumbye mu disitulikiti y'e Kanungu okubanga mwana mulenzi ono bamugombamu obwala. Kigambibwa nti mwana mulenzi ono atemera myaka 4 egy'obukulu era ng'eno e Kanungu mu disitulikiti y'e Kanungu gye yayimiridde okubeera nga yeekwata akatambi ka vidiyo n'agamba nti ali ku mission ye ey'obuntu okulaba ng'akomekkereza obukulembeze bwa President Museveni. Mwana mulenzi ono ogambye erinnya lya Esau teyagasseeko linnya lya kubiri. Wabula kigambibwa nti just olunaku olwaleero aba UPDF wamu ne CDF we bavuddeyo okubanga bafulumya amawulire. Wabula kigambibwa nti Gayi yakwatiddwa lunaku lwa Mande nga Uganda Police yeegase wamu ne UPDF okubeera nti bafaakuuza mwana mulenzi amanyiddwa nga Esau. Ono yabadde ayagala okuba nti akomekkereza obukulembeze bwa President Museveni. Mwana mulenzi Esau bamusanze ku kyalo ekimanyiddwa nga Kamutungu, Nyakatunguru Ward mu Kihihi Town Council, gye yabadde yeekwese abasajja abawanvu n'abampi. Yabadde ali awo nga bamutuuseeko. Wabula mwana mulenzi ono akatambi yakakolera mu kintu ekiringanga ekibira era yali ayambadde engoye ezeefaananyirizaako n'ez'abakuumaddembe. Bwe weetegereza ejjini awamu ne top gye yali ataddeko ng'olaba ne langi bye zirimu zaagala okwefaananyiriza langi z'abakuumaddembe mbuufumu oba obulala. Era bino byonna bye yali ayambadde engatto n'ebintu ebiringa ebyo mwana mulenzi ono bwe yakwatiddwa bamusanze nga byonna abirina. Yarekodinga akatambi kaali ka ddakiika 3 ne seconds 39 wabula yo yakateeka ku mutimbagano byalinga ebintu ebyandibadde ebyokusaagirira. Akatambi kaatandika okutambula ne sekutambula era kakoleranga luyiira. Buli muntu eyakalabangako abamu ku baagala enkyukakyuka nga bagamba omusajja atukulembedde, ate abalala bagamba nti obuyinza bulina kubanga bukyuka mu mateeka ne bagamba nti omusajja ono kiki kyaliko. Yagamba bannayuganda nti bonna batandika okuba nga beeteekateeka. Wabula n'alaga nti ebyobufuzi ye tabiriimu era nti talina kibiina kya byabufuzi kyonna kyayimiriddeko. Wabula n'agamba nti buli omu yeeteeketeeke. Wabula wakati nga bakwata mwana mulenzi ono bagamba nti teyalwanyeemu yadde era yasigadde nga mukkakkamu era nti mukaddeko okumukwata yabadde asoma ebyawandiikibwa okuva mu Bayibuli era yayogedde nnyo ku Genesis 27 oba lubereberye nga eneyogera nnyo ku bulimba, okukyankalana ate era wamu n'emikisa mu lugero lwa Yakobo ate era wamu ne Esau. Kati bye bimu ku bigambo mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Esau era erinnya lyakozesa byabadde agenda maaso n'okubanga ayogera mukadde ng'abasajja bamulumbye era nga bali mu kumugombamu obwala. Bwe wetegereza Deputy RDC ow'e Kanungu omukulu amanyiddwa nga Gad Rugaju ahimbisibwe yakakasiza nti mwana mulenzi ono ye yakwatiddwa era n'atwalirwa ku Kihihi Police Station okubeera nga abuuzibwa kajjojijjoji w'ebibuuzo naddala ku katambi ke Akutte oba ke yagenze maaso n'okuba nga ate ku mitimbagano. Bagamba nti bakyagenda maaso n'okuba nga bakolagana ne bitongole ebyenjawulo okukakasa oba mwana mulenzi ono vidiyo eno we yagikutte yekka ng'omuntu oba waliwo abali emabega we era nga yabadde bino byonna byayogera ddala alina ebigendererwa ki mu buufu obufaananako bwe butyo. Ensonga omuntu okuvaayo n'ayogera nti agenda kukola obugulumbaganyi ku pulezidenti w'eggwanga
n'abiteeka ne mu katambi tekibeera kintu kyangu ky'osinza okulaba n'oyisaako amaaso newankubadde nga pulezidenti w'eggwanga y'omu ku bantu abasinga okubeera ne security ey'amaanyi naddala mu ggwanga olw'ensonga he is the fountain of honor mu buufu obufaananako bwe butyo mukwano gwange n'amaaso n'okuba ng'olaba so nga tubudde ku sayidi ya gayono era ne tuva ne ku ky'okubeera nti omukulembeze w'eggwanga security ye yemu ku security ezisinga okubeera ez'amaanyi si mu Uganda wokka wabula ne wobanga weetegereza mu East Africa ne Africa okutwaliza awamu olw'ensonga nti n'eggye ly'eggwanga erya UPDF ge gamu ku magye aga ranking bw'okubeera ag'amaanyi ennyo nnyini ddala wano mu Uganda ate era ne ku ssemazinga wa Africa olw'ensonga nti enkya n'eggulo ogenda maaso n'okuba nti ogawulira nga gafulumyemu ne gatandulula ebigere okuba nti gawa ne security ebweru w'eggwanga kati kankuzzeko ku incident eno eyaliwo e Kawempe mu kalulu ka Nalukoola ne Farida Nambi pulezidenti w'eggwanga bwe yali azze okuba ng'akubira Farida Nambi campaign mwana mulenzi amanyiddwa nga Joram Baguma yadduka kipayopayo paka ewaali pulezidenti wabula security oba SFC yayimirira wakati wa pulezidenti ne mwana mulenzi ono netamukkiriza kubanga asemberera pulezidenti wabula nja kukwera okujjukiza nti omuvubuka Joram Baguma eyalabwako ng'agezaako okutuuka eri omukulembeze w'eggwanga ku mpaka mu lukuŋŋaano lwali ku kisaawe ky'emboga e Kawempe kooti yagenda maaso n'okubanga emukaliga emyezi 15 yes era nga mwana mulenzi oyo gwolaba ku screen akyali mu nkomyo Baguma bwe baamukwata yavunaanibwa emisango 3 okwali ogw'okunyiiza omukulembeze w'eggwanga ogwo musango gumu omusango gw'okubiri kwaliko omusango gw'okujeemera amateeka ate era kwaliko n'omusango gw'okulumya omusirikale mwana mulenzi ono we baamukwata omulamuzi yagamba nti baamuwa ekibonerezo ekisaamusaamu olw'ensonga nti teyamalira kooti budde olw'ensonga mukadde ke kamu mwana mulenzi ono teyeegaana misango yes emisango yagikkiriza mwana mulenzi ono Joram Baguma ayina emyaka 28 yadduka bukubirire oba yadduka emisinde n'ayita mu security ya SFC security y'engumu ekuma president wabula abeera tannamutuukako mwana mulenzi ono ne bamugombamu obwala era bw'obanga ojjukira bulungi yasimbibwa maaso g'omulamuzi chief magistrate Damali Aguma Asiimwe kati mwana mulenzi ono omulala yakwatiddwa amanyiddwa nga Esau ekibuuzo kiri kimu wakati nga kooti y'amagye eweereddwa amaanyi n'okubeera nti yakugomangamu obwala abeeyisanga bannamagye n'okuba nga bakola ebikolwa eby'amagye atagenda kusimbibwa mu kooti y'amagye era kinagwa kitya Alson Painters UG basiizi ba langi ku 0705193636 ate eddoboozi eri emabega w'omuzindaalo si ddala abasiddi omusosozi era basi okuba nti olikinga vidiyo eno omukwano gwange bagenda maaso okuba nga mutugoberera n'ensonga nga bwe ziba zigenze maaso olw'okuba nga zitambula mu ggwanga agamba information nga bwe beetuusewo tugenda maaso okuba nga tugyetika ne tugikutuusaako ne tugatta mu byaffe yadde okubaako ne kitutoolamu ekintu nga bwe kere bwe tukireeta likinga vidiyo eno omukwano gwange thank you so much webale nnyo nnyini ddala